Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much oli kubeera ng'olaba wonna wesinzidde okulaba Focus TV ali mu ggwanga lyettu Uganda, East Africa wamu ne Africa. Kyokola kyamaanyi nnyo. Amawulire genkuleetedde ge ga omukyala Nalubowa Rose. Omusango gwe gubadde bazzeeyo bajuliza omusango gwe okulaba nga guddamu okuwulirwa ogwa Nammeere ne Nalubowa Masaka. Biki ebivuddeyo tubirina so nga ate wamu ne Afande Deus Sande okubeera nga afudde biki ebiyinza okuba nga bivuliddeko okufa kwe. Akatambi tukalina akaviiriddeko emberereza eno ey'okufa kwe. Nze Adde Wilberforce Muyanja, otherwise nkwaniriza ku Focus TV. Thank you so much oli nnyo okubeera nga olaba. Katuveeko katono nnyo wano tukomewo. We are planning a handover for you. Do you think we are planning a handover? No, we are not planning a handover. We are planning, actually we are bwe bukeeredde olunaku lwaleero ensi ekedde mu nsisi oba ekedde n'amawulire ag'ennyiike ennyo okulaba nga omukulu atwala Masaka oba bali mu bbendobendo ly'e Masaka gwe bayita Deus Sande. General Deus Sande afudde kyakakasiddwa naye nkuleetedde akatambi oba oliawo ke yakola omu yeebuuza nti lwaki abantu bajaguzza nnyo instead of okunakuwala ng'omukulu ono afudde. Tujjukire nti mabegako eri UPDF yafiirwa omusirikale waayo gwe bayita Tukirwa era abadde wakuziikibwa ku Lwomukaaga lwa wiiki eno, naye leero babadde balina okubeera nga bamusabira. Yafa Lwamukaaga luli abadde wakubeera nga bamusabira. Omukulu oyo kigambibwa mbu abadde avuga ng'atambula okugenda okusabira afande munne nitasobodde bwatuuse mu kkubo mu sayidi za Mpigi n'afuna heart attack era n'abeera nga ava mu bulamu obw'ensi eno. Tulina ka vidiyo k'omukulu ono nga alina ebigambo byayogera. One, nga organization gyakolera eyo ey'amagye emanyikiddwa okubeera nga eri non-partisan oba nga si bannabyabufuzi eba tebeetaba mu bibiina byabufuzi, obula yalabirwako ng'anoonya akalulu anoonyeza ekibiina kya NRM. Kyo nno bannayuganda ne bannamasaka tebakisanyukira bo nga bo okubeera nti munnamagye yavaayo ate okuba nga anoonyeza ekibiina ekimu akalulu. Kalebe vidiyo eno then tube nga tukomawo n'ebya Nammeere wamu ne Nalubowa owa Nuupu. eno kabadde abagamba nti temukyogera kino ne buli mukyogera. We are not ready to give out to people, I mean ideologically bankrupt people ntino tugenda kuba obuyinza okuwalira abannayuganda kwonoona kiri kyetukoze netumala agakisuula. We are not ready. Ng'abasirikale kitukola bulungi kubanga kitulaga enkolagana eriwo wakati w'abasirikale n'omuntu wa bulijjo, kubanga ebiseera biri ebyemabega omusirikale bwe yalabikanga ng'abantu badduka, naye kati kirungi nkino tulina enkolagana nnungi n'abantu okulaba nti nno bwe tutuuka mu kitundu mu kifo ky'abantu kudduka ate bajja gyetuli. Ekulaga biki oboolyawo Afande yali ayogera nga wanda muliro era kikolaba abantu bangi ate bo mu kifo ky'okunakuwala bavuddeyo kuba nsaasi oba kujaganya. Bino tubyogeddeko mu sheewedde nti omuntu obeera nga byokoze tebibadde birungi eri bantu oba abantu nga bibadde bibanyigiriza kiviirawo bo okukulaba obulala, so nga ate ne munnaffe omu gwe bayita ne Rose petitioni yaabwe omukyala Rose agamba nti agiggyeyo lwa nsonga nti jjajji gwe bamuwadde musango guno yakola petitioni nga yeemulugunya biki ebyakolebwa luli, n'ate jjajji gwasanze mu musango guno ageza okujjukira nga yali omu yeetabako mu kalulu k'NRM emyaka egiyise emabega mu primaries ez'akalulu ka NRM. So bw'ategedde nti ekyo kiri bwe kityo agambye tagenda genda mu maaso era awithdrawinze
ajjeeyo petition ye n'agamba nti webanga erimu jjaaji oyo w'ekikula ekyo genda mu maaso nayo olw'ekubeera nti mulimu kyekuubira alagiddwa okulondera omuntu ng'oyo okubeera mu musango gwe. So bino bikyagenda mu maaso e Masaka era nga bakyawuliriza biki ebisobola okubeera nga biviirako bannanuupu oba abannuupu okulaba nga bafuna obuwanguzi bwe bagamba nti balangirwa mu butuufu mu kusooka so nga ate Namere n'abeera influence nene nnyo okulaba nga asazaamu ebigenda mu maaso mu kalulu ne bikyuka ne balangirira Namere owa NRM. So bebive sayidi z'e Masaka katusabe abakulu bano bakwatagane bulungi tube nga tufuna oba nga bafuna obwenkanya mu sayidi ez'e Masaka. Otherwise nze Ade Wilberforce kumwe muyanja mwere ginjagadde okuba nga nkuleetera olunaku olwaleero tusinkane ate mu vidiyo ezijja mu maaso awo olunaku olw'enkya tuva ku Focus TV. Thank you so much gwagoberera ole nnyo okubeera nga olaba tosobola kumpita munafu. DR forms zonna ozirina? DR forms zange zonna nyinza okuga nti 99%. Nyinza okuba ninako nga 3 ezitaliiwo ezaali mu areas ezaali so restricted nga ne agent waffe tasobola kugendayo. Ewalo areas? Yes. Nga tasobola kulinnyayo. Zirina abakulu abamu abazikulira. Presidential hubs nga Ndegeya, waliwo n'ewalala Kasijjagirwayo n'ewalala. Then what happened in the court? Kuba kati ono omulamuzi gwe twalaba yali musango gwammwe ate yali exonerated kugira emisango egyasooka nga ajanguya nti wantusanze wasumulule. What happened? Kyobuuza nange kyenneebuuza what happened to that magistrate? Ki ekyamutuukako? Buli muntu kyeyeebuuza. Bannayuganda bonna beebuuza omulamuzi ono yava ku ki? Nze ng'omuntu saagala muwaayira kuba simanyi naye bino bye ndowooza either yali compromised. Bw'aba teyali compromised ethically yaseeseetuka n'ava ku ESCO code of conduct oba yali intimidated, yali under duress okukola kye yakola kubanga twava mu kooti. Ekisookera ddala balooya bange baamulaga nti omusango gwali out of context. Ennaku zaali ziguyiseeko n'asalawo nti no weekends tezibalibwa. Nejjukirayo bwe yali afulumya ensala ye na byonna bye yakola ebya account yabikola kuki? Ku weekend. Naye wali yagamba nti weekends mu kooti tebazibala. Kakati ekyo ne tukikkiriza. Omukyala n'aleeta abajulizi nga affidavits ze bayina tebasweyarinze tebasweyaringa teziri ku original papers ziri photocopied. Omulamuzi n'azikkiriza. Kakati ne tugenda ku ky'obubokisi. Omukyala yawaaba 11 boxes, 11 polling stations tize zitaabalwa. Naye mujjukire nti 11 polling stations teza-affectinga ye yekka. Nange za-affectinga. Ffenna twalinako 00. Naye ate ngeri yakikozinga kubanga bateeka So it is true the 11 polling stations are not counted? They were not counted. But in whose favor were they? We had DR forms. Omulamuzi yandikoze yandigambye kale tezaali counted. DR forms zammwe zigamba ki? Ze DR forms zange bw'ozitunuulira nalinako obululu 8 n'obugwamu. Nga mukyala Namere, yes, ng'ozigasse zonna ng'alinako obululu buli mu 7. Okay. Ezo polling stations abalonzi abalonda baali 109. N'abagwamu. Yes. Abalonzi bonna baali abandi badde balonda balinga. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu.
nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange.